Whatever DNA fulumi eyokusatu. This is the third DNA. Ngera ziraga abaana bana. Abazadde b'abaana bana abana bagaga. I'm not sure. Baina sende zigulirira DNA. Simanyi. Ndowooza twandibadde tukulozinga chapter y'ekintu kya DNA ku byakafeero abaana baatulaze bameka bana ate DNA tekola ki terimba so tugende n'abaana abana naye nze mbadde nkubiriza family etunulire abaana bana babadde mu bulamu bonna nga bamanyi baana bakafeero babaleke nga nabo baana kubanga kati tulina fight egenda okujja waliwo fight ejja mu side abatali baana nga bakwatagana n'abaana abaana atali baana bagenda kulwanagana sijja kuva wano nze ndi mwana wa taata wange naye Stella agamba temugenda kunja mu nyumba kati olaba fight endala ezze kati waliwo fight ejja eyo ogenda juli Stella just myambo myasaaga gweraza nabo balina eggaali but of course that science has proven you toli mwana wamanyi kati ekijja ngenda n'omuntu nfa n'omuntu waki kati nfa n'omuntu yaddako kati tugenda ku stage tugenda nfa n'omuntu sivaawo buvi bw'entyo omungende wakiri nvaawo n'eriiso lyo wakiri ndi mwana wa mugenzi naye eriiso sirireka era bisikiro yagambye teri yateeka ddagala kafeero okuleka taata we n'ennende bye basimba eddagala kafeero ng'omuzimu gwa era tebamuzuuka lya DNA bali baagala kusirisa muzimu gwa kafeero ogwatuganga naŋŋanga nganda waliwo ffe tetwaliwo Sylvia knew a lot because she was in yalimu nnyo engeri yalikola naye twagenda ensambi okulaba kafeero twasanga abakyala bali awo mu lujja naye nga olwo n'omusirikale era bisirikala bamugamba nga ani azze omulangira oyajje abo akyala nga babeera mu lujja bwe kyensambye naye wafiira nnyo kafeero abakyala baba bakuŋŋaanyawo yabatuuza bonna n'aba bakyala ba kafeero bisirikale yawamba omulwadde n'aleeta ne security ng'okuyingira ogenda okulaba omulwadde ng'aliko oxygen kizibu ani oyo azze omulangira Ndawusi ajjeyo tewamba ali aprotectinga mukwano gwe yali friend we nnyo bisirikale yamufunanga muto bisirikale yali muto nnyo kafeero yafuukira mukwano gwe nnyo and she was yalinganga ola PA yali ebbali wano buli kimu kino ekitegeera she knew a lot yambalira kano bwe kati yali omugezi Bannayuganda twaniriza Joseph Ngoma mu konsati esoose ku Lugogo Cricket Oval nga 11 July 2026. Tickets za mitwale 2, emitwale 5, ate meze y'abantu 8 ya milioni 3. Tickets ojazisanga ku caritickets.com, Friends Supermarket ne ku Hotel Triangle. Kwa note 765558 7225. Kino kye tubadde tulinda. Joseph Ngoma, mwana mulenzi omuwandiisi Vako Powerhouse. Aludenga konko n'endongo ekutte ku mitima gy'Abannayuganda. Gendongo yenyuma eyimusa ekuwa essuubi agikubye mu style y'omulembe kati ategese ekitabangawo. Twagala Cricket Oval ejjule ku mulundi guno gwokka babulaza mutwaleko ba sister out bitegekeddwa charism n'ebiwagirwa. Steven Kutusako, Friends of MC Mayor. Gaita mchitongole cha Equity for Men. Bakomye mu season ya yokubiri. Echali wa mwaka gwende mwachiraba. Ato mwaka guno tuchireze mu style mpya. Fireworks mu banga. Habaimbi bona first class. David Utaro, John Black, Ruden Waikabako, Pacific Vocals, Ashro Yujo Wabutiti, Lady Panzo Lunabe, Baza, Chris Evans, Sunoben Nembazina Tone, Dax Cartel, Bruno K, Abdumurasi, Maulana Netrain, Henry Mwanje, VJ SM, Wakada DJ Brian Johnson, DJ Boogie, MCZ Kasuku ne Sharomba Kantu Nation. Kangwa wangule bilabo omuli obukali ebyalani engato okubomba Salon and Senza. Emifaluso n'ebigenderako n'ebidala. Friends of MC Mayor fena tugwera ku meeting point eganda. Ka 18 ogw'omusanvu nk'emipiira 26. Okuyingira kujja kuba mutwalo. VIP emitwalo 2. Ate emmeeza yakakadde. Ng'ebiwagiddwa. Tula Africa, Jolo Quality Properties, Gibbs Bridals, Salon and Sun Shoe Center, Natty Hands on School of Skills, Buganda Kombucha, Viva Organic, Rosemary Beddings, Tim Bekare, Zambia Furniture, Top Line Machines, Dr. KG Beddings, Balloon Power Center, National Home Health Services. Okay,
Ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service eddwaliro ly'abasajja erisangibwa Ntinda Out Sarsfield Village Mall Yatona Africa ku Ndundu Complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da Juggernaut da Encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kiba kitegeeza nti emyetooloolo 5 n'okwambuka waggulu nga toma ate oyungira muli abasajja bambalina challenge bampeeza message Shalom mwemba mmaze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nuna ku bbeere sooka nnyonyogere twakola 5 rounds and above ebyo abigoba basomere mukko byakola prolonged ejaculation ayongeza omala otambula osigala okyatambula erectile dysfunction abasajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka okuba saluuti nga mulinamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazzi nga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obwo babeera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema amazzi okukozesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluuti bw'ogikuba dde oba omaze osigala okyalina amaanyi. Nga kamaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 sangibwa Kisasukwa ne delivery mu nsi yonna. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening Betugamba. Kaswe ekigambo it is happening umenye oli ku Shalom 256. Yafana azukira eyakaveruzira wali wagwajja kati wateredde wakafuna data akafuna wifi. Seeing me for the first time nze Shalom Haddad Kawesi mwana twafanya bazukira. Mu Uganda no muntu aba afudde nazukira. Onako yaro ndi no mulangira Ndaus Negune Gasta. Wajoga negu. Yegwe megu. Negus. Onagwa mutwe Shalom oilo wabasajja akulaga kyogendo bera abenyuma mu size yakwongera ku size n'obuwanvu ono Shalom oilo yekka yakola nguza muntu nga akoyi ng'oguze bino simenya nkwesiza magejjo nkoze ekibiganyo okukola bwenjagala nga okoye oje nkwe solution kwa ku 0705271973 ono ate munange 5 rounds and above ono oyungira muri bobo mazo sigalo oteba golo banga France base okay yo kristo paka osigala okuba ono Shalom Power nakwesa ku masturbation nga ne mwana muto manyi gakendera nnyo mwenge sigala na alusaz funa Shalom Power abenga akuyamba tulina omulangira Ndaus omu ku basajja abawangalanga n'omugenzi Principal Job Kafero gwe ateekane mu luyimba oba Ndaus kubana kulika ababo waliwo n'omwana wa Kalevono gwe nalabya afana Ndaus. First of all, bakyala ba Kafero abasinga obungi abasinga nabalaba mu Lumbe Kajjansi wali tobamanyi mpozi nali close to omwana w'omuzungu wali agala kubba muzungu wa Kafero tekisoboka kubanga ffe twasinga okwogeranga nnyo luzungu nga Kafero tayogera luzungu so we could interpret. Kafero tamanyi luzungu completely katono si luli oluzungu lwammwe luli olukambwe katono. Yes. Nenga no I love you you're beautiful you look cool ngolo mweruli kyekituufu kati gwe yali ensonga yo nga tetwali ba interpreters naye nga wobasanze ayagala nnyo okugamba okurelatinga nnyo naawe because you know the language. Mu bana abafisha tamani mwana wa Ndausi waliwo ono wa Kalevono gwenda bono ono lujuju nganze Sento abana Kafero abana nedda I don't think so. Bayita okuba waliwo mikwano gy'abalito close waliwo n'omusajja gwe bayita omulangira Ndawula aliwo woto wamulirako Ndawula aliwo woto yaliko MP we bamunanika ono yakola nkusi kati oyo ate amanyi nnyo Kafero mwe temumanyi oyo kubanga oyo yali too close nga ne Kafero bw'anyiiga nga yejeekweka wa ali
wa Ali Ndawula Ali alono yo mchalo mulala yakyogedde oba Mahmoud oba Muhammad aliwo omukyala yakyogedde mujja muno ono omukyala gwe twalabye ono omukulukulu muyimbi Kafeero yanyiganga lwakuba kati mwe mukyali bato olina okufunayo omuntu gy'onyiigira n'ogamba mutino ngenze kuwummulako wagundi nga gwoba oli ebizibu byo oli omukazi antawaanya biki oli omwana si wange neweewamba for some time kati yeewambanga n'agenda wa Ali oyinza okikola ate oligonyumiza ebizibu ate n'alabawo waazi ate kakati enyweza ate mukyala era ogenda okwewamba ew'omuntu gye weewambidde ng'omwesiga kiringa genda kukola kiraamo olina omuntu ogw'omanyi n'ogenda n'okola ekiraamo n'okirekera ye ekiraamo bwe bakikola bamanyi okuwa kopi gundi nga kiri sealed naye gw'okikoze naye ye oba omwesize ajja kibikula tajja kibikula wabula mukikola naye nina ekigundi ekibanja ky'egundi oli omwana omulaba wange muwadde kino ne mukikola ne mukisiiringa nga ye amanyi ekyama yalina main in fact oba okola ebiraamo olina okukola ebiraamo ebiwerako ddala indat mulumbe bagamba ani alina ekiraamo ab'ebicupuli be basooka okuvaayo nze nkiina n'okireeta mukakasa igwalina wekabane teri mulala alina kiraamo nga bakibikula nga batandika okusoma kati bwe batandika okusoma n'owuliramu obutakkaanya then nga omulala vaayo nze nina ekiraamo nze alina ekituufu naye najja ne bakisoma ogenda okuwulira waliwo paka biwagamba nze nina ekiraamo kijjayo ne kiba kiyogera abaana baalina ne kyogera era abantu mbakubiriza bane mutandika okulaama abantu mutandika okulaama ye DNA lwawumu yange kati nayo giraami byebibyo by'olina kiraame bw'otakola kiraamo ofudde tutandika okulaama abasajja bwe mutalaame mujja kugenda mu DNA omuntu alaamira ate nga olowooza ku kyokulaama ku myaka emeka tekiriiko myaka emeka kati wooli tolina bintu kati anaana asobola okulaama bano kati bw'aba yagadde alaame ki kyayina oba mpale yagiwadde gundi whatever madamu abatulaamira mbeere sirias yakyekyo ate abamu basikira n'ebisiimuula gwe tobawulyanga oli asigira ekisiimu kazi waffe yaganye okuzuka eyo mbadde amusikisizza musaayi andi kati ebyo bagamba waliwo asikira omusaayi waliwo asikira ebintu sina musaayi gwange ate omusaayi lineage eyo gyoba osikidde omusaayi nesimanyi lwaki abantu balowooleza nnyo mu kusikira ebintu by'abagenzi ng'olina emikono osobola okwekolera ebibyo nomba ngenda kufunamu okufuna ki I would feel good nga ndi mutabani wo ontadde mu kiraamo naamidde obanga ofudde nonga asikira busikizi musaayi wabula nze administrator wa Silver Bubble Studio Mulanganda Production Mulanganda Media School nze abiddukanya awomba nfe essanyu kola ebibyo lwaki temulowooleza mukukola ebyammwe kyovulaba omuntu akonze tatange yakola ekiramu n'agamba abawala buli omu muwadde ente abalenzi n'atuwa ettaka lyatuwa n'agamba ate buli mukazi agende n'omwana we teri lumbe awo muteekerako omusika buli mukazi genda n'omwana we abata abigonzezza munagenda mudiyene ate ebintu byaffe oli atunda ennyumba y'ekijja tewali what about okuwa abaana bange nga nkyali mulamu n'ekyo nakyo gyeki ligale netuwanjika tukikkaanya waliwo n'omugagga omu sijja mumwogera naye yakola bw'ati buli omu yamuwa ebibye n'abagamba mala kufa ntandiko bifu era recently baali omukyalo omu amutaddeko pira amutuga n'omusajja tafa abadde yala amusaako ki piro mulangira ndawusi nga amuli bubi oyingidde mu kaliba z'aba ajikazi w'ekkapo ba edisendi that's it omukyala yatugabba amuseko piro ng'alaba agandi bonna yabayita family n'abagamba kaakati gwe nkuwadde ettaka ly'egundi gwe lino naye mbibawadde mala kufa mutandiko biganyulwamu nekulokemo buli omu atwale bye muwadde balaba tafa ne kakata nafa ati maama w'omumaka n'agamba naye amwanguyi teza akyala tebatwagala abakazi si bakwano baffe kasi ate omukazi azaala laavu ye ebeeweddewo edda ku baana
kasita omukazi azaala Hey. gwe ng'akufiisa love Yuki atiro gobera first born. omusajja first born y'omukazi Hey. Tola gwe yagala kuyonka n'oli ayagala kuyonka. ani agala okuyonka Gwe yagala kuyonka ne baby ayagala kuyonka. mulangira Kati omukazi agamba kanyonseemu omwana. Bwayi muto. Gwe wayonka yonka. bw'azaala attention yonna eno ne love Yonna love edda ku mwana gwe funayo mukazi wo muzaalo. Loza love y'omukyala wo loza kyagirina gye yalina edda nga okyali naye. Bwe wavunamu omwana. Love yakende. nateeka ku mwana Kambiko omwana wange. ye gwe aleekaanira omwana wange Kati afuuse wuwe. nange mwana wange Kati afuuse wuwe. Genda onoonye sente z'omwana waffe. Sente zaffe baani ye n'omwana. Kati g'otandise okuvaamu. bakujjaawo mu bracket bakujjamu awo Oba wagenze dda kasita ozaala mu mukazi oba kati ofuuse olaavu yonna eddawa. Oba wadde olinayo laavu 10 bakulekerako 10%. ndanyedda ku mwana kasita abanga mwana wo Aba mwana wo tetuganye naye nga maama wammwe ono ye problem. Maama wammwe. kamulangira nja tosobola okukola DNA Nsobola naye swagala bikola. Kufuna pressure ya bwerere bonna baana. Olaba nkuziza besitazaala. Ndaba n'omwana ne musanga ali ku street ne mukuza ne muwelera ne nkola impere y'abaana kumpi kati 29. Sinze mbazaala simayina waabwe simayina bibakwatako obulamba weerera mu masomero ge mbataddemu. Kati oyo musobola okukikola kitegeeza ne bana abaana bonna bennina bange. nanda betro eyo like kati okutta omwana gwolowooza nti gwomutadde mu kiraamu Ebintu nagamba ebyange bya mukyala wange nange. era okizeemu Ebintu ebyange bya mukyala wange nange. Abaana bajja kukola ebyabwe ekyobugagga kye mbawo ekiraamu basomese bamale degree zaabwe kyovola abamu balidde ne maka mu America bwe bati soma kula degree yo gwe nkumaze sikyo isigadde kye nkubanja kundeetera musajja. Nabazuku afuna diguli gwota Gwenta. wadde capital kati asi buli asoma nti bitereera Anti yadde tusomye naye ebintu beerawo jangu naye nkugamba kigambo kimu mu ntino nze nkuwadde kati weetakulire. wakati enkola eyazze jajjandawusi eriwo kati ennaku zino bw'oba olina nkalaba nnyo eno mu Western Uganda bw'aba omuzadde yeesobola akwata ka capital n'atandisa omwana we Anti kagande ka capital kamuwa n'akalya n'akanywa. n'agenda ku bank bet Ate n'akasiba ajja kujjera wakabirire ogamba omwana wange. n'omwongera y'ataano awo Kati ojja kusigala okola ekyo nga kyagaana. tozamba omulangira Ndawusi n'abasajja okuzaala mu bakyala ab'enjawulo nakyo kikosezza nnyo Ng'ate kituufu abakazi nagamba abakazi bangi tulina okulaba nga tubayambako okuba nga buli omu afuna omwana. Abakazi bangi nnyo batwetaaga ffe kati baava mu ffe ate batono manya bangi ate ffe tuli batono. Kati kigamba mutino abakyala ate amaggi mu kiseera ekimu tekinyuma. Kale gwe wakana. I do not agree with you. Anti it's up to you. Bize bivuddeko Paulo Kafeero muziki n'omukwano buzibu bwammwe. Nze ode yange egamba bweti ebintu byenkola byange na mukyala wange. Ekiramu ekigamba buli mwana agende ne maama we. Banagayanira. Ziwalube nawadde ebyabo. Kyala abaana bo bazadde. awo embataddeawo Kutadde bombo. Egirabye mbamaze. Ngamba okuzaala mu kyalo omulala kinyengeri ekiyambamu okwewala emivuyo egyo gye mugwa batugane batuganye piro Kiyambamu naye tulina okuzaala wonna. Tuzaala abakazi. Kero sozaala mu kyalo omwono. Beosobola kakati for example nze kitange yafa alina abaana 28 yafa ngambye ayagala aga. Asatu. Kati wagenda ogamuweereza akasatu. Sijja gamuweereza kubanga ennaku zino ebintu bizibu nnyo ebyaki naye omwana Katonda wamukuwa abeera Katonda yamukoledde dda pulaani. Era bw'ojja n'oyitamu n'ogamba oyina
lubuto fine mukama yebaza lugambo yo mulanga ndasi mitwale empola ebya buli mwana n'omukisa anti si buli mu si wa bei ne inokwebuuza abaana abo abalala bonna abazaaliddwa nga tewali school fees bayisemu batya mu si buli muntu n'agenza okusoma yayitamu abatasomye be basinga obungi be tuyina be bayina ssente manji nnyo abali mu kibuga abagagga tebasomye just because for them by that time now jagga nosoma ito kati gwe oddawo ogamba mu bantu nze nzikiriza ekyange kyenzikiriza kati gwamanya ekikyo siina gwempabya nze njogera kyana gokiza mu kusamba kyala abenjawulo tuki kibi tukivumirira kusha mu 256 okwewala okuziikula n'ebizu by'ogudde nga bakaziikula bameka principal job Kafeero yekka gwomanyi wone wafa omusajja emityana ennamutamba bamuziikula ennaku ezo omwana yali mujja na nnyina baagira mu lubuto naye omwana nga amazeeko bano abalala emirembe paka ye bakoze DNA naye okikera nga si mwana waawo naye nga lwaki bakuziikula si buli omu bamuziikula kisinziira si buli omu bamuziikula naawe n'okuzaala mbakazi abaavu mukirekeraawo akwogera akaka oyisa omuwala ajja ku boda atagamba please give me the boda come on yo jajja ndawo nene tekinyuma I know omuwala azze ne boda ate akugamba omuweza boda oyimwagaza akyo edanga sinakusetolinga nga kasito ngamba send me transport nga manya sina kwebaka tuli kule sinatoka kulevo yebaka nawe toli kulevo yange kwebaka nawe how do you tell me send me transport how basics in life so kompeze lwasangule data oh my God such people munkwetaza toli levo yange kumbwa kali kumba teza baala abavu tubabole si baavu asaji naye beberere mbadde si banaku abakopi bebereremu bwomanyi mutino ogenda ku meeting boyfriend wo funamu ka transport ko kubanja kalifandinga anti manyi sijja kalifandinga saji sijja kalifandinga achomala mutipinga nga agenda eka haka bwesta kutipinga sagala ate neme kutipinga ogambe sagai muzibu nyo oli malaya amulangira tugende mpo andi tuli malaya sibwe kikola omwala zewo akujjemu but it's not a must addayo buzinga lonsa kati anzijjemu kyeki kitegeeza kya akujjemu kyekyo okunzijjamu akozeeko emikolo kati akozeeko emikolo malaya musasule it's my prerogative okusalawo musasu omuwa oba obutamuwa kuba nzinga banaataano ogabami edda kasi kyagaba nesasolinga naye ataano wali opaaza akabeeyi kati oli okupaaza akabeeyi akabeeyi wakapaaza ataano ogamanyi ataano sente nnyingi agataano nsobola okulya bannange edda nga nsobola okulyako mukulawo okufa oli kuyita okwebaka ate kati ye problem nti no gyegambe musikolagana naabo ndoza obalabye kati jajja nda usiba okwana ba corporate nze kati sikyakwana bammotoka bankwana nze ne bwegyendiko bankwana bukwana okweyagaliza kuno kati omukyala nga aveeri nga mukyala mulungi mweru nga njagala mulangira ndaus bakwana abaani tekisoboka kikafuwe haramu haramairi mpozi muno busire kunywa bwagala okubba nenzibika bukusiba abaana nenzibika kubati mulangira ndawusi okyalina mwenda si ezaji kyalinamu kutwanyi otwanyi batulabirawo gakyalimu mulangira ndawusi ngamba batulabirawo akubatulabirawo otwanyi mulangira amanyi olowooza Silver Bubble Studio olowooza investment zo kati olina bangi bovumidde mu layini eyo buli alina bizinensi omugagga takyalina twanyi mulangira ndawusi wali omwana agamba luno oluto lwensinga okola lwajjajja ndawusi olubuto olwo kambuze olubuto byebino mbuuza gwe sibyebyo naye kikontributinga kati olaba gwe mutino tolina lubuto sikyo eno wayinza okuba teri kantu
Kanewe kabayo nga tekalina kikakola. Katugwayo ne kamula maaso bumozi wekati. Tebano. Fetwina we. Wekubira pass mulangira nda. Wekubira nzigambe bankwa. Bakugwana okufa. Zinga mbadde nkwana mbadde ne. How did they text you? Bugambo. Gwaba yayo manyi. Bana bakulu abali myaka gyo. Bato. Bagala kubba. Nzibika. Bagala kubba mulanga. Goma ibi empise bene. Kati uyo gambi ogaba 5 bugenda kujjanga bukufiirako. Nagabanga 5. Ate kati. Kakadde. Kajagaba kakadde. No pazize beye. Nina kusoka kuuliza. Oze no nsaba omayini nina kusoka okumanya. Kati oze bodo nsabisa za boda. Oze ebintu ebimu gamba haven't taken lunch. Oze kolaki. Tannalia abagenda kulya n'omuyita ajenga kuse batambule nga bali deyo naye akubeerako buli ssaawa naye ate kiringo lyokugamba mutino we're going to have gondi with you. I need some beers which nteeka mu muudu entice me kyekugambe ekyo kuteeka mu muudu si kunywa nze nyini akoteeka mu muudu nzuuno nze mwengogu Kasolite kanyengeje kongera mu konge lwaki oyagala kumpa ng'otamidde Kasolite mulungi ku bakyala lwaki oyagala kumpa ng'otamidde yagala ng'oli telemach osobola okulya nga talidde emmere akutaaso kakutera wajja nga talidde abite bajja kusesemera mu buli ate nga bameka bo bennina bentwalayo negwera kuba problemu yammwe mwagala nnyo okufuna abawala notandika okubeera nga osinika ebinye buli ssaawa kirungi n'akutegeererawo who you are from the one go baby oh my god mwiki binja kumangula kakalazi by the way myaka gitulimu sikwegulya tomanyira nawe kikyo tannalaba what are you saying bino biri wano mu bonna abantu tubuli kyaka tanda kuwa ku blue tick mulangira ndawusi bebije na ku blue tick nga ku WhatsApp ngo mugambire location yo gimwereza nga nze mpeereza location oba yampeereza location wekola delivery sikunkola kigambe mutino abakazi abaavu sikyabayize sibalaba kati mulangira ndawusi wekola delivery what do you mean delivery ngenda like you deliver yourself to that rich woman you want me look for me njagala nange kati for example nze njagala kuzaala muntu muzalemu omwana angambe bebi munaye ntaasa omwana simanyi mututte gayaza naye kakati baagala million 3.5 ninawe 3 tuwe ya 5 oli level lwaki gaba 5 lwaki tutoa tabanago no wa 3 yenga kwagala mu family enjavu kati oli family yendimu yeyo tuinawe 3 enawa 5 nekubire sinenga bebi nonsise amafuta gabe bannange futanga yammeka eyo mulangira ensi yogerako si ya ddala toli mu reality bwe buzo kati wetufunye byogerako si ya ddala oli mu nsi ndala nnyo mukwano ate nga weetaaga okudda mu nsi eya reality teri muwala mu Uganda agenda kukwata mitwalo 5 agakuwonywa amafuta era bwe Jessica gambe can you park somewhere by the way I haven't eaten mubego beka chokola mchabo nabona nnyo ali munsi wafuna kati ate gujja kubona abona nanze kati na parkinga na parkinga kati mbabuli ekigambo kino kama kati abali wano batulaba mwewala abawala abaavu n'abalenzi abawala manya mwewala abavubuka abaavu kale muvubuka mwavu kabakadde abatayinaamu no it's not abatayinaamu nkwagaza ki I think the right statement should be okwewala tetawula anofa abasinga difference between someone who has money a rich person and a giver problem yagala kunteeka ebigambo byo mukamwa kange njogera nze cyane inegwenyuga ebibyo now would advise someone out there to date someone who is a giver na bagiva no bagiva kuba abantu bangi banyasene nga si bagiva nga jja kuyita mukole bikikweki amala gambe kale tukale kwalo nkona kongo tuse waka nenze giver eyeguyo omwalo no linya gasi now ne have sent some 100 ko
$100 tukwise mu ka weekend because ngabantu anti ze nsobola. ina sente. If we are dating, I'm going to take the responsibility to provide for someone I love. Era nja kwekubiriza mwe kati tugenda mu weekend baby wange kati kaalidde saagala yagge wa disirina ate mwe mutakola mu abagagga is one take ogenda kapazo ka million omulundi ogu tojja mukwata simu ze abagagga babikola nakuchamusaawo nova ku boyfriend wine akuwa 5 kafo kyayimba namatovu obeero noonyaki okuva kafeero akufisiriza nga lwafunye ne mutafunye musa kimu otegedde DNA ezaakomyewo aba family bagamba DNA tuziwakanya bw'obadde olowooza abantu tebandiwakanyiza nenda agamba nedda ye alemerako mu Swazi niga si mwana wa principal naye kakati simanyi nakiti ettawaanira bwe tuba DNA fulumi ey'okusatu this is the third DNA ngera ziraga abaana bana abazadde b'abaana bana abana bagaga. I'm not sure. Balina sente zigulirira DNA. Simanyi. Ndowooza twandibadde tukulozinga chapter y'ekintu kya DNA ku byakafeero abaana baatulaze bameka bana ate DNA tekola ki terimba so tugende n'abaana abana naye nze mbadde nkuyiza family etunye abaana bana babadde mu bulamu bonna nga bamanyi baana bakafeero babaleke nga nabo baana kubanga kati tulina fight egenda okujja waliwo fight ejja mu side abatali baana nga bakwatagana n'abaana abaana atali baana bagenda kulwanagana sijja kuva wano nze ndi mwana wa taata wange naye Stella agamba temugenda kunja mu nyumba kati olaba fight endala eze kati waliwo fight ejjeeyo ogenda juli Stella just nyambu ni myasaaga gweraza nabo balina eggaali but of course that science has proven you toli mwana wamanyi kati ekijja ngenda n'omuntu nfa n'omuntu waki kati nfa n'omuntu yaddako kati tugenda ku stage tugenda nfa n'omuntu sivaawo buvi bw'entyo omungende wakiri nvaawo n'eriiso lyo wakiri ndi mwana wa mugenzi naye eriiso sirireka awe tugenze nedda twalinanga engeri abantu gye baazuulangamu abaana baabwe n'abatali baana baabwe bino ebyakalira obikiririzaamu bikola kati gwe ogenda kuleeta byantambi by'omuwakazi nsigaa kuwakanya ye DNA yaffe eya Buganda yabeerangawo gye baakolanga naye naawe omanyi kati omuntu alina okumanya omwana waani abeena kuba mukyala n'ennaku zino abakyala nabo bibabuzaabuza abeera nono on the same day oba same period kanagamba oba wa dingi beero oba woono mudingidingi ya beero tobimanyi tewakakola kaka kyekidingidingi ya beero temawulya bazi oli mwana muto akubanga dingi beero waliwo ye nadduka emisinde katumusongeko omwana wo boti neje emumpale angambe baba siya oye wabulono omuwakwata katima wano nga tuyimba tutandika kuyimba gwe kikoona yaba akakutte kati lwaki oba omalira munze kati gwende kale tukwate bano bana bataano mukaaga tuyimbe dingi beno waliyo aunye nayoke emisinde katumusongeko omwana wobone atambulauna nentimu mpale iyafuli wabulono yabuyo yali DNA y'okumanya mboya eyokufuuwa omulangira Ndawusa atwadde DNA eyokufuuwa kati omanya yoyo natandika okwemolamola biki natalabambu ekyo mwakikozanga fujjo timanya bukyayi oyinza obbonya gw'otagala mbakino gamba bukyali era ogenda ate kibaze tokiraba kigenze bulungi togamba mutina amagama nga akoze eki okwo gamanyi werugwayo omagama nga anyampidde mu katale
Tekimanyi ekyo. Kati ogamba mutyo ani kati ng'atandika. Kamaze. Wangambe abuloyo. Nana. Ani. Kalwaki atoba okoma kwoyo sigala ng'otambula. Kati oluyimba luweddeyo. Oyagala nyongereyo ne beat. That paka that one. Yasembyeyo. Ebyo byokola bye byanyiiza abantu. Bani. Ne bagamba Omulangira Ndawusi twakula tumuwa ekitiibwa nga tumuwulira. Wulira emboozi zanyumye ez'amazzi. Kale lero emboozi ya kati kambuuze. Omulangira Ndawusi n'emboozi ya ampe ekitiibwa nakikusabako. Wangi? Mwe mumanyira naawe. Si mwe muyina okumpa ekitiibwa. Respect whatever you wanna respect. Me. Bwe nali sinakujja kuntegeera oba kumpulira. Wali ompeerawo ekitiibwa. Kati oyogera kati namuwuliranga amuwa ekitiibwa. Sawuliranga Omulangira Ndawusi. Ekitiibwa Maama wange ateganga Omulangira Ndawusi. Kakati maama we yampa ekitiibwa. Nga mmanyi musajja wa kitiibwa Ndawusi. Nawulira emboozi zanyumye ez'amazzi. Kati yazitegeera atya mbi. Bantu bane bakulabira Omulangira jjajja Ndawusi bakulabira wali. Kibi okwogera bye njagala. Si kibi. Come on, you guys. Don't start your stupid stuff. Mundeke. Okay, but snares. Manyira. Sina mama, sina tata, sina jajja wa. Ami. But 12 people are looking up to you. Abakuwa ekitiibwa abo abakoze bawa Mulangira Ndawusi ekitiibwa. Beebale nnyo kimpa era bongera okimpa. Atayagala kimpa sikikusabye. Don't. Oli mukamba olinga nende. No, that's it. But that's me. Jajja Ndawusi. Wamaliridde wazze mu kantu keetonye kagwake. Ogenda kukola akantu. Oba ki. Akantu kano ffe twakakola dda just because twali tetwagala nnyo kajjamu kati kye tuzza okukola tugenza okukola nga kirungi kikola tuvola tukuba zitenike zaani. People like to listen to us. But people like watching you. Bagala okumanya what is it and we are we. We're not them. You're Mulangira Ndawusi. Yeah. Nakoze interview over this week n'omukyala Bisirikirwa omumanyi. Inyo. Bisirikirwa n'agamba Charles James Senkubuge tabanko mukwano gwa Principal Job Cafe. Doazi. But just bali bakwesanga Paul Kafeero sasula mabanja gaabwe. Sina kugamba mtu okukozesa Kafeero kusasula mabanja. Yali boss. They are friends. What do we mean by the word friends? They are friends. They are friends. Kafeero bamukozesanga shows Pride Productions International. At that time we talk olanga as a shows ezabiranga nakivugo. We used to Kafeero was a friend to everyone. Tekitegeza mutino bamukozesa. Bisirikirwa was my OG, my primary OG. Wow. Twasoma ko naye lower body primary school. Sijja ku refuting akyayogedde. Naye kyegamba mutino Kafeero was a friend to everyone. Senkubuge, Kibuuka, Loses, Matovu Joy. We're friends. Tewali mutino business friend oba kida. Kyovola wantino Kafeero. Avuddemu akagenza kagezi. Kyovola Kafeero manya gondi. Kyovola ba Senkubuge yakuza onki. Martin omusika gwe bajjeeko. N'atwala responsibility. Naye annyonnyodde gye yamusanga omusika. N'amuyamba n'agamba Kafeero yali mukwano gwange. Let me take you on. Kati Martin yazzaako ki? Simanyi. Yasoma ne mutabani wange oyo. Trevor. St. Juliana High School. Lwasoma. Yali akuzzaako ki? Simanyi. Naye kati akuza akutandike his life. Problem abantu bagenda kukyusa amannya kati ebika bamaama be bali mbuzibu kuba kati omwana abuuza maama naye taata wange yaani kati ekika kikyo kyakyuse ate nsasira abawala batasobola kukola na bijja abawala kati simanya wali obuzibu baba namuzika wa bbaawe ne maama yeddira ki wabye mwana afala Kafeero n'adde mu soti ya black oyo nasaasidde bangi omwana si mwana wa Kafeero kati munnaye bagamba
faanagana si Luganda sikola bwe kiri ffe tetulina kyakikolera ye ne eyatulaze abaana batuufu kyekyo abamufaananye mwebali nnyo mufaanana sorry kati buli omu anoonya ekiddako si byangu so DNA bwe disorganizing abantu mwana opakatira mutunulya mbweti ne mulaabo enti nda yefanyi bya principal job cafe n'abantu abasinga obungi ono boogera naye si baana ba taata baabwe abantu asinga akola ki abantu abasinga obalabirawo boogera ku bya kafeero biki nabo si baana ba taata baabwe gwayogera ali eyo akiremeddeko akuba gudi kudagamba gwe buuza oyo taatawo gwe buuza mama oyo taatawa nawe oyinza okwekanga nga nawe si taatawo so ekiri eno kiva eno kijjawo ekiri wakafeero nva muguddeawo buli saawa mumwago oli gundi bulayira banaye gwe taatawo oyo looza ye taatawo ne maama ayinza okuba atangano basi taatawo waliwo yakola olumba ekasubi recently nga waliwo omwana yajja n'olubuto mu maka naye nga luto kati n'akulira mu maka ago ne bamuzaalamu n'abaana abalala bwe yafa omusajja bwe yatuuka mu lumbe yajja n'ayita ne taata w'omwana yatuuka baali bagamba omusajja omanyi abasajja b'omu maka basinga nnyo okwagala waliwo abaana be baagala ennyo ate olusi be babeera abaana baabwe era batuuka bagamba omusika yono maama n'ayimuka nedda bannange nedda oyo mwana si wa wano ne taata we buuli taata n'ayimuka mutabali gyawe tugenda tebalina ku majambiya wabaali tomanyi kyalina akulabya kati maama yaba amanyi naye lwakuba bamaama b'ennaku zino bazunga wangi baffere bagatta obulamu nabo babaagalayo kasente wano wali wati bayitewo mpolampola abantu kyekimpisawo nange nfune kasente kituufu katuna nenyani mu nsonga zino ez'abaana kati bano abaana abalina kiddako ebe yawandudde what do you mean tugenda kunenyaki tulina nenya bamaama baabwe bamaama bebaliko obuzibu si taata saani oba kafeera ataayo ate kafeero naye baabamu kafeero new these kids are not his era lwakuba yalina omutima ogwa kigamba mutima bonna baana naye kati obulwadde bwajja mangu awo n'amaliriza nga takoze kira kigambe mutima abantu batandika okukola ebiraamo byabwe si byakusaala ate n'abaana batwale nga bebekulu weyakikola ite bali mwana omutwalo ogenda naye ogenda ku supermarket bajja ate singa omanyi ono wa paka oyo yakakasa bonna bunne yabatwala big size bonna yabatwala luvanyuma n'agamba zuwe sorry nagenda ekyo kitta amaka bakkanya kiba kiraga omukazi tomwesiga okikola asobola n'okukutta okikola waliwo families ezitegeragana nga bo bamukwano ate baluganda baba nanti bebekulu yataziwe nemabiga tebamugamba era namwetondera nga baze okikola kiraga tonneesiga nze nange taata wange weyafa twatuuka mu lumbe era mukiramu walimu nti no abaana bange egundi ne balekayo omu era balekayo omu ne bagamba oyo si wuwe omukyali yali mumaka mwennyini omukulu eyatukijjanya omwana oyo yamwegaana kubanga naye alina omulago yali amanyi wuwe naye n'amugamba si wuwe ng'amaze omuwera paka 6 nagamba nange nja kimukola era twalina abasenga bakebera simanyi amanyi balina abasenga waliwo basenga b'ennaku zino ba.com tebabimanyi bakebera senga akebera ne bakebera mbu tulina lese tulina oba bazita batya enkovu ya wano ye yaffe oba balina ne bamanya mbu oyo mwana ne bamuleeta mu kika buli muziku wa buyinza abaneka birthmark akano naye nga tajaamu awo nyine obeerawo ng'omusajja aye n'abasika abamu tebakyamanya engeri gye bafuna basika omusika omulaba edda nga bataata batuula mu lujja bwe bati nakuŋŋanya amayinja n'agateeka wali n'atuula nagamba abaana bange mwenna mujja abalenzi nagamba mutandika okusoma amayinja ago nga mugajja wali mugaleeta wano nga mangi gonogola waliwo akooyi oyo tasobola kusikira asinza okukola ennyo oyo yajja kusika
tebakula nga basika enkola alimbi yeri ba on that day but then kwe ndi mugonvu konvu ekyo bo ba tebakulanga ebintu ebya ngokimanyi mbakati abawala basika ate basinga n'abalenzi naye biyombi ab'ekikambo omwala asika kache baga kituufu tuva ku nnono lwaki omwala asika omuwala kati ennaku zino asika ebintu byakyuka gwanjagadde omwala akusikire what's wrong omwala akusikire but I think these things of about okusika is your continuity omusaayi gwo gutambulye mu Trevor lwaki atoboleta omwala agenda okuzaala abaana mu kika ekirala akusikire kuba abaana omwala tabeera bakika kyammwe bangi yo benda bebasisa abawala ne bakola mpozi osikira emaali ne bakula bulungi naye nga si kusikira musaayi era agenda omulonda ng'amanyi oyo omuwala asobola kali nga muwala wange ansikira kyoboseze wali wagaana kyogambe yagambe mutino nze njagala onansikire n'abakozi basika oli n'abeera n'omuntu ng'akuze abadde mukozi we n'agamba oyo yansikire nasikira ebintu sobola tulina abasikira ebintu omusaayi beba ekika Hali no family kyegamba what's your take family kyegamba mbu Jane ezino baagala zimuswalibweko ebweru eggwanga endasitwalibwe South Africa nda Abungereza nende yagambye alina abooluganda ebungereza yes sumativu nebyavudde mu Jane agamba andi kati bagenda kutuukayo ate ebyononekereddera ebirala biwandule n'ababaddemu ate bizaaba bebawandudde ng'ate bakomyewo ate nga bawangudde ate lwaki babiwandula bali nga baana bakafa bino biveeko bino bikyuka ebyeri kati ate byo birisitedde bulungi bijja kujja nga be bawandudde be balina okuba muno ng'ate abawangudde be bataliimu so nze ndowooza babireke byonna biwedde byebyo tunaabeera ku story eyo tulirye nezokka tulina ebyokukola ebirala every time tubeere ku ekyo kyokka because was a public figure like you the same case would happen on your case olowooza bameka abafudde abanene ebyo byonna gye biri mu families nga tetubimanyi tusosowaza ensonga ab'amawulire n'abantu abaagala okwogera nanti agenda setting omanyi kyategeeza taata w'omutwe ogamba mbu oli mwana wa musamize toli mwana wa muganda wange oluusi bali babyogera nga batamidde ate era mu famire wabeerawo omugenzi gwe yali ayogeranga naye nalaba senga oli ng'agamba yaŋŋamba abaana bana naye yali agezesa naye kati gwe nga gwe olaba abaana bonna bonna bebokabokka bayalina bw'olaba bali oyagala nsi empakanye sayansi andi mbuuza bali bonna obasaasira noga naye ono mwana naye wakafe naye nga kiri ekyo munne nakibadde mu muntu ne mwakinnyonnyodde mugamba okufaana si Luganda kasuku yampadde example nanga look at some research and numbers they kind of look alike but not anywhere related nenkyeka mu mutwe gwange osoba nga ofaana omuntu naye nga temwerinaako wadde akabagatta kisoboka naye negayo nti ndeyo bamutandawusi junior alidde sente z'abantu obuwala abuzadde bamanyi endawusi oba yeggwe nekakati yazadde ejjo nze nazadde kigayi kiridde sente kiridde emikolo gyo kyansanga lumu nekigaa mwana yenze negamba kale beera ndawusi junior naye omulonge ndawusi nanjogera yange ye anfaanana naye kuba emikiri gyonna agimazeeyo yonna yonna era etatera kulabika musaawa zembeera ku mpewo bamanyi yali ku mpewo kati bwagamba ngenda batumira akola atya bw'aba ngenda kutumira yamanyi tatumira tebakkiriza oba abyogera atya yamanyi sikulu yakubye emikiri era muzeeyi nze simanyi kyonkoledde ba emikiri because of you kati gwa public figures oba amagezi ki oba batajjaladde mu bakyala ab'enjawulo oba amagezi ki okwewala byetulabye tuse kwa principal Job Kafeero nze ndowooza what we have to do is abaana b'oyina omanyi buli omu alina ekiti ekyayagala alina ayinza okugamba nze nja kuzaala mu mukazi omu nze nja kuzaala abalala balina n'abaana nga basirise teboogere babalaba ku endi nga bafudde ng'omukyala olina omu era gwozaddemu abaana oba abaana oba bataano naye ng'ate olina gy'oyita awalala gy'olina abalala kati mu kufa awo wali obuzibu obuzzaako obwana bugona bwe buti budde naye nze mbakubiriza
mukebeza abaana if you want to for pressure zamu it's okay nze sijja bakebeza bonna abaana ate pressure oba ofa yaki wagamba omwana gw'osinga okwagala omutaddemu ebisende nga siwu. But I think that's better okusingawo taking a chances. Gwolina abameka kati ate ekibuuzo kiddemu straight nina babiri kati okakasa nina babiri kati kakasa nina babiri nkakasa n'abaana babiri kati kyenkakasa kati era senga mba nfudde kati n'abaana babiri abaala si bange be baleeta tabeera bange ako nkasaako nina kati abaana aba abaala bonna bayinza okuleeta awo abo si baana bange waliwo abawala ayinza okufuna olubuto n'asirika n'azaala n'omwana n'akula abatemu baagala kututta busi n'alyoka ajja ku endi baagala tuzikiza ayinza okusangiza n'agamba ojjukira okimanyi muwanzaalamu n'omwana ngomugabo bicha ebwa muno nali mwesitu noddeeka ng'otakula omutwe no kirabika kyokka bagenda okuleeta omwana ng'afaanana gwe nadde mukati baakuteza olubobbo ne lukumalayo kabyoni omwana ono basimanyi nafaana kafeero ono nga tesi mwana wa kafeero bye yayimbako olubobbo oba yalubuuka ku makya aba yabuukaka mbuye abaana bendako mulangira nga tunulira omwana oyo omulenzi oyo omwana oyo buli omu nno yamulumye naye nga we cannot kuwakanya science naye swazi we yayiseewo nze mulangira ndawo sirabanga muntu afaana kafeero nga swazi sirabanga kafeero wali omumanyi byenda sirabanga muntu ayogera olabira mu bifaananyi alina ddoboozi ddungi nyuma kuwulira nga swazi bannange swazi yamalayo kafeero amannyo gano ngalaba gano ga kafeero gennyini akayindo kano akapawulo kano akayindo kano discuss omwana swazi yamalayo kafeero n'amumala kale era bakoze DNA eyasinza obba enkwafu ennyo ne bagamba ono ng'ate asuse gwate ekyo wagijewe ono nga mukwafu musirika binyonyudda mu kisekale wa forensic science ekyo yakyo nyonyedde sirabanga musaayi mukwafu nga gusinga ne gwa kafeero noyoga ate swazi tata wa kafeero ng'omusaayi mungi ndaga butonde ya kafeero nyingi mu swazi nyonyo era kyewunyisizza abasawo manyi mwadde mwagala twogerera mbu swazi bani haters who hates who there are people who hate swazi they like era bali mugamba swazi mwana wa kafeero bo ate bo where they audacity bajijawo ogamba si mwana wa kafeero Ugandans and self-importance they are like 5 and 6 baagala otegeerera abalala abantu bangi bakubye piri mu DNA ombadde bangi nno ne right honorable deputy speaker Thomas Tayebwa agamba nedda twalibweko ebadde gwa. Do you agree with him? bagitwale bweru abamu bakkakkane ate ebweru bwe naavayo nga bawanduddeko abali babiri tetubyagala kati mugiveeko bagiveeko egenda kuleeta ate revealing ebirala kuba ate abala bajja kufa ate abanaafa kati olinga agamba mukafe talina baana banabo nebali nakyo kisoboka okuba n'ababiri nakyo asigambye bandivudde ku bya DNA kubanga ejja kwongera ereeta ebizibu tunabeera ku DNA all the time tetulina birala. Come on. Kafeero has to find his true blood. Alozi yabagambye omuzimu gwe gumuloosa. Twasata jajja Alozi asasabye nga asomye sapuli. Nga mulindwa mwenge gudda ne gumugamba. Ola yagambye bana ebyavuddemu byebyo. Nayogedde naye mu kirooto n'angamba kijeebi. Abakkiririza ebitya bye tugambye anti kana nawekkiriza bye bagambye byebyo nawe jajja Ndawusu abantu mwigo okwebaka nga musabye kana nawe ne Frank Abaho ne yankubidde si Frank Abaho nti ekintu kyamujidde nekimugamba omwana oli si mwana wa Kafeero ali oyabadde mu black amufaanana nnyo musi mwana wa Kafeero ati kyamujidde ngani nanti kati musabi asabira Nabbi Samuel Kakange
Chobwana bwange Simon Peter. Frank abaho moyo yamulinnye n'amugamba omwana osimwana Paulo. Okay. Tamu nsonga ziri serious. Kale. Moyo yamulinnye munnaye. Kale nsoba mulangira ndawo sinonkwata ng'ofudde. Nonga silver bubbles njikuwadde mu kirooto. Kati mu kirooto n'okuloola. Osobola okujja. Enkeera n'ojja n'ogiclaiming. Nje ngamba abaana taata ayogedde nange mpe silver bubbles. Buwandiike buli. Naloose. Wayogedde nange. Singa waliwo ekimotoka ekyebutabika bakunona bunonyi. Ng'ovuga amafuta gojja tukambe. Silver bubbles tataama yagimpadde mu kirooto. Hey, kati waliwo omwana. Yali wa comedian era yakola ku radio Kadomo mujuku Kadomo that's an inbox to me natata nabyagala okwogera keri abantu actually bakuba nkyali business nafuna budde mukyaza but son is that telling me every day tata agala kwogera keri bantu bano be yakolanga nabo tata ino bakosha 256 nemugamba what a wow. Zina mentally nga Kadoma goyogera. Kadoma. Zina muleta mu. Kadoma yasomanga na mu training nga ne muleta nga asoma ebiranga Salongo John. Ninga asoma maybe they have met and men in this. Ati mpuli oyo mtaba ne mmanyi. Nete mwayamba baana be. Kyaka kyagala okwogerako. Ani. Kadoma keninga ita mutabani wo. Abaana ba Kadoma. Mulete. Have his number here. Na mulete gwa Kadoma mulinye kayogere. Amulinnyeko. Ati yagenda okwogera. Ye Kadoma ajja kumwogerera mu ndowooza. Tebya Kadoma bireke. Toyingira byetaasobola bive. Zumwa simwa interview. Muwe interview. Neto biyingira nnyo. Waliwo byotamanyi. Muli batonna baana nesima. Mu ebintu ebibiri. Bagamba forewarned is foretold. Kasitochi ngambi. Samba gambi. Jajja. And I know, and I knew Kadoma twamuzika wali. Twabona no kufa kwa Kadoma temumanyi kuma. Kesi yaita jamu nga mwanvu. Yazimba bwati kesi bazu. Twabona nyi. Mwegati mwete mwenye temumanyi. Muveko mulikawo mulimire. Ebuyijja. Twamuzika buyijja. Buyijja's where? Masaka Road. Company ngizadde. Company yo abakozi nga bali Rolex. Kati Emma Probaba yazo kunsala enviri ati. Abakozi ba company yo nga bali abubi. Bali Rolex. Tibakozi bange azze kunsala enviri. Ku Silver Bubbles Rolex. Tibi Rolex byakulya. Byosi byakulya. Rolex. Byosi byakulya. Rolex. Oyagala kulya ki? Embali emmere. Tuwe sente. Hello gayo. Kati Rolex. Nga tugamba abanya ku Silver Bubbles. Ngambe Rolex o ame. Rolex ne. Ogo oyagala nnyo Rolex. Uli Rolex agikutte yiyo Rolex. Andi gwe oyagala nnyo Rolex. Amaja abiri. Kachibi. N'ennyanya mbisi. Chibi. Sibi akulya. Gwe biliwa byotuleetedde. Nze kima kantu. Kino bya kikamekawo bannaye. Tukakujjawo omunana. Omunana ogenda kufa. Gonna oguleetera. Esaawe were. Olufiga yagambye atya. Wawulire gyayogera. Ye yagambye buli musajja yamuzaalamu. Ano n'omwana we. DNA eno. Gwe agambe buli musajja yamuzaalamu. Jangu omwana omuceeki ng'olabe DNA. Yagambye buli yanzaalamu. Kimo omwana. Kali mwogera ku ekyo kyokka DNA kumane tuyinza okuba kiwaliwo ekirala kigenda okuvaayo. Ne DNA, I'm tired of that one now. Why would you get tired? No, you know, tukafe tumwanise ne tumuvulunga ne tumwambula. Era bisikiro yagambye teri yateeka ddagala kafeero okuleka taata we n'ennende. Bye basimba eddagala kafeero ng'omuzimu gwa bali baagala kusirisa muzimu gwa kafeero ogwatuganga naŋŋanga. Nganda usiwaliwo ffe tetwaliwo.
Alice Silvia knew a lot because she was in. Yali mu nnyo engeri yali kola. Ne twagenda ensambi okulaba Kafeero. Twasanga abakyala bali awo mu lujja. Naye nga olwo n'omusirikale era Bisirigula bamugamba nga ani azze omulangira oyajje. Abo akyala nga babeera mu lujja bwe kyensambye. Naye wafiira nnyo Kafeero. Abakyala baba bakuŋŋaanyawo kujja yabatuuza bonna n'aba bakyala be abakyala ba Kafeero Bisirigula yawamba omulwadde n'aleeta ne security ng'okuyingira ogenda okulaba omulwadde ng'aliko oxygen kizibu ani oyo yazze omulangira Ndawuse ajjeyo tewamba ali aprotectinga mukwano gwe yali friend we nnyo Bisirigula yamufunanga muto Bisirigula yali muto nnyo Kafeero yafuukira mukwano gwe nnyo and she was yalinganga ola PA yali ebbali wano buli kimu kino ekitegeera she knew a lot yambalira kano bwe kati yali omugezi abaana abasigadde tubaleete mu kantu bakole YouTube naye ate wangala kye banayogera ku Kafeero byokka no basobola okukola content baleetuba twagwenze so tobaleeta gwe twala si bakyaza bakole YouTube channel siginde abayambi nesibiri tambule mpola efe tulina ebya kintu kino kikola bawulire ebikwe twagaana byogera kate tukyabyogerako pakanaaba kwekyo kyokka katandika okukyaza abo bonna abaana be bawandudde obawulire bawandula nze sikola bwentyo obawulire nje ku tiimu eki Swazniga Timothy Kafeero nongamba nti ebisaa 8 njivuge moka paka tutende nemugagala kwogerako ki eri eggwanga bantu yagala myalo the other side I'm Team Swazi, Team Simon Peter, Team Thomas Kafeero, Team Nagawa Elizabeth ebe yakkiriza nze sobola kuwakanya science kati mpakanya science nzaani I can't do that. That's not me. Era tujja kukola akanja wiki tujja gendako emasaabe eyo tutulekawo ne Swazi muti tunyumyemu emboozi n'ogenda oyambadde element ate n'olumbe lutuuse ate element yaki ajja bawandudde bayinza okuba kwolwo bazzi babatwale nti ate kamera togijjanga ngogamba mutwalo nga bokunguba wuyo ate omanyi abalina eyo abali bamanyi akundya agenda ku Semten Construction Company obenga ate munnange bakuzimbira ennyumba ogula ebintu byadiweya bakubanira ni surveying ne architectural plans balanza amanya bana babina basangibwa Kampala Nyabbingu namba esimu eziri awo zikubeko obenga bakuyamba 21st August tuli ku Serena wa Strong Woman ali Namatovu agenda bawo kunge mtaro 10 Alebad nda 15 nemeza milioni 3 nje twagire mama ali Namatovu ono atukube nyimba zonna ziri esinga obanyumira empya n'enkadde lumu August tuli ku Serena King Michael Coronation Concert agenda ba atikirwanga kabaka wa dancehall mu Uganda emitwaro 10 Alebad 15 emeza ya milioni 3 atenga 14 August era tuli 14 August tuli akololo wa King Saha tondeka ekololo tuwenga tunyumirwa empola mpola kya bugunja najja nani Lasta nedda ajja twerekereko nenze nakoza akala weya koza kana King Saha akatondeka ekololo asokola obulango nze nkula ine ebi byaje okola naka MC Mayor MC wanne waddewe nambikola agenda kubawa Mitch Point Uganda tujja kwetaka Friends of Shalom ejjaba nga 3 November nalabina buli mulazi sabo yawaniza ewa Sheraton ne babagase bitufu abembe akadonkamu yenyini ababagase yawerekedde gaddi guno mwezi ogujja nga 10 something yewa 3 batwadde n'obula wa 30 abudi mulazi nze nkugamba yawaniza era nga balunywa ya mulimu kyegamba kyabwe kale bagiyise batya bakiyita ataakulaba ye ataakulaba batwadde n'obulamu naye mubalunywa
Bajjayo bonna w'amagye nalabye Dr. Tinga abaliko baani babagezi babakolera posters abano Kenzo bayisaamu eggaali n'abaleeta babakubagize bagaleete mpolampola oba kubagiza Kenzo bayisaamu eggaali n'agaa nti mufunye mu ndongo muzeyise batto alibana mujje mbawagire bafune mu ndongo 30th November tujja bbaawo Kisaasi. We are still in another place. Ordinary $10 akatebe emeeza ya $1,500,000 sagala abantu bangi. I just want a few people eyo ekivulu cyane bakita a Friends of Shalom Dole edition wa Kisaasa emeeza ya $1,500,000 sasi wa have two places nkyaga nyangwire nnyo kati naba confirming press nenga igenda kubaayo mpolampola kandi ko sonda sente omulanga nti ajja kuba yajjo back tubeyo mana twino omulangire ateka dino babeerewo nyo mwambeerede wandi kuleze mu kantu nyo tobola wankabawa baka goza de akubire ngoma n'obibya n'obibya anti Uganda okuba mu mulimu wakyonona obwongo bwamwe bulowooza mbiri birala simanyi obanga ino tetugasikona kwalo mbeere bulungi mweraba.